generational promoter sebo otuse tichate otuse ku venue we asandika zotu wa mawulire ne bagamba Nobody alina byali mu kuyisaawo naye saawa zino embeera abika sigwe batta nenga si kirungi era si kyasanyu wadde n'akamu kuba ffe tuli mu industry emu tisobola kusanyukira mbeera ng'eno kubanga enja leero kituuse ku promota mulala n'enja kiyinza okutuuka ku nze nze ndowoozaamu nti poliisi kyebeekoze kikyamu okusinziira ku ggwe olowooza nsonga ki ze bawa tebakutomera kuba ate nga so katunyonnyole obadde ogamba nsonga ki eyinza okubaseefu mbadde nsaana nfuluma emmotoka kuba kati wano obadde okyatunyonyola ku nsonga eziyinza okuba ziviridde ku show ya Saha okuba saawa zino ng'eyimirizibwa embeera nga mugiraba mwenna muli bamawulire tewali ayinza kusanyukira mbeera ekuddewo bweti King Saha mukwano gwange ng'omuntu yadde twawukana endowooza mu byobufuzi sisobola kusanyukira muyimbi mukwano gwange nga show yeyimiriziddwa kubanga olwaliwo kituuka ku mutegesi wa Saha enkya kijja kutuuka ku mukunze ng'omutegesi era poliisi ensonga zeewa zonna nafu tolina bw'ogamba nti nno weekengeddemu mbu weekengedde ekisawe kiyinza okuba ekitono ku bantu bewalabye nga King Saha ali mu kibuga poliisi omulimu gwayo gusookerwako kukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe baalizze waakiri ne batuuka ne bagamba nti abali munda bamala temuyingira mukitegedde bulungi ne tolina bw'oyimiriza show egenzemu obukadde n'obukadde bw'essente emu ku bitufudde okwavuwala mu Uganda ffe naddala abategesi b'ebivulu byebintu nga bino so zitulyako ssente nnyingi ate nga bajja bakugerekako emisolo tebamanya gwe osula otunula kati imagine omutegesi wa event yena agenda kudda kuki ate nga gavumenti eyinza kuvayo nti ebaka emukwate ku mukono emuddize kyeyafiire bo balowooza nti kakati esho tugijjeeyo byali bigenda kundukako ne ku show yange yawuze era baali bagenda giyimiriza sirikale muyimira weyimize bagundi tekamu ssente nnyingi nnyo omuyimbi muyinza okuba nga mwagala musiranya obutaddangulu show ng'eno emu yokka esobola okusiranya future y'omuyimbi nemusiranyiza ddala so situli basanyufu ng'abategesi tewali wadde ensonga wadde n'emu gyoyinza kuwa tikyeyimiridde tekiriyo kuli kati ova etuuza abantu abawera 7,000 bisegedde bulungi kakati bo bataddewo alternative ki obanga cricket ova bagimye omuyimbi kololo eri under construction abadde bagamba mukaba muwe Nambole naye yennyini era kutusirwa era Nambole balimba Nambole tekkirizibwa kuteekera mu kivulu bakulimba bisegedde bulungi kati kuli kati ova gye tusigazaawo so nga kati gavumenti elabe efune ekyokuyiga kati etuzimbire ebisawe nga byabivulu so King Saha saawa zino ali mu mbeera ki King Saha saawa zino ali mu mbeera ki wayogeddeko naye oba promoter we Mweja Events King Saha agezaako okuba kusemuye nga takwata kimanye embeera nga nemugimanyi bwe mugwako embeera ng'eno ate omutegesi abadde mupya tabadde nnyo mu ssaako zaffe naye nga bumanyi nti nno oli oba mupya oba mukadde waba mutegesi aba mutegesi era tuba naye sawa zino bo bakyalaga nti show eri naye nga teyo security esigala egamba nti tokola ki kati tenga fena tukolera ku security clearance so omuntu asobola okwebuuza n'agamba kuba wabaddewo ekiwandiiko mbajjo kyatadde ku Twitter ye era gw'omu ku badde baki nga gw'omu ku badde abastandinga nembajjo ng'ensonga agamba nti zino ensonga siza poliisi wabula ziri mu state abadde ategeeza ki mu ngeri omu oba endala anti kati okusinziira ku bajjo ye ndowooza ye ate soogerera bajjo naye ndowooza ye ng'omuntu naye nze ndi ku nsonga ya kuyimiriza kivu oba state oba si state kubanga abayimbi bangi bye tulabye abazze bakolanga concert era bamala kuyita mu kibuga kati gwe towaayo nsonga egamba nti olw'okuba oli yayise mu kibuga n'olaba abantu nedda mukisegedde bulungi sho zonna zonna ezisinga abayimbi tumala bayisa mu kibuga okukola activation era mu kibuga tutundiramu tickets esaawa ezisembayo kati gwe poliisi wayimiriza ekivulu nga kino wama akafaananyi abawagizi abaguze tiketi zaabwe abasasudde emitwalo 2 gyabwe 5,000
kwa makafananya abaguze tables tugenda kutuka fenga ba promoter n'abayimbi ngabawagizi tebakyatwesiga tuwa sente zaabwe kubanga baba balowooza oba bina abayo batebibe one point yange mugifuna bulungi koti kati omuwagizi bannayuganda bagenda kutuuka obudde nga gamba tumala kulinda tusasulire ku mulyango so nga ate kitwadde kitwanguyiza emirimu gyaffe nti omuntu bw'asasula sente nga bukyali gw'omutegesi kikuwa ensaasaanya ennungi n'okubalirira obulungi concert so kati kigenda kuddayo ku level nga there is no trust mu bawagizi ng'omuwagizi agamba kaninde ekyebiri ebyawano bimanyi basobola obikyusa essaawa yonna kati ate omuntu era ku ssaawa esembayo era asobola okwekyusa n'agamba obudde ndaba bugenze sikyagendeddeyo ddala kati industry efiire ddala ozi nga kakodyo ka poliisi ne gavumenti kutugamba nti industry eviirewo ddala ffe twaddayo ku zero twayavuwala lwa bizinesi eno oba ogezaako okulaba nga weetetenkanyodde engulu nga baleeta bintu nga bino segedde bulungi nga baleetawo ebintu nga bino now they are scaring away our potential clients abaklanti baffe abaagala abaaliyagadde okusigala nga bajja mu ivulu nga bino bagenda kutya okujja mu ivulu agamba oba point yange mugitegedde bulungi kati balamu abaguze online tickets tebagenda barifundingira because there is no way you can do a refund so ndowooza kyekyo bannange